Olunaku lwa leero Hard Rock Media TV enoonyeza omwami yeeyagaliza obwa ssentebe bw'eggombolola y'Eggoma ayitibwa Mukulu Savio Mwanje ow'ekibiina eky'amazima n'obwenkanya. Mukulu Mwanje ssebo tusanyusa okukulaba ku Hard Rock Media TV. Tujja kusaba oyogereko eri abantu. Mukulu Segawa nsanyusa okunyaniriza ku mukutu guno gwa Hard Rock Media platform kweyagadde nsinkanira abantu ab'enjawulo bensobola okuwanyisiganya nabo ebirowoozo byange, na lwaki nsuubira nze asaanidde okukulembera divisioni y'Eggoma. Mu kiseera kino kyennyini twagala twogere ku kalulu akawedde akabavubuka. Nalabyeko Nambooze ng'alinga ayagala okukaaba emukono. Nambooze abantu bakyamwagala emukono oba yabadde sigino nti bamukooyi? Ekisooka akalulu k'abavubuka bano era eno message njagala egende ku bannaffe abakulira oludda oluvuganya gavumenti. Omuwanvu yakutamako n'awuliriza omuntu kyagamba. Akalulu k'abavubuka ako yabadde sigino eri bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti, kubanga wano mu municipality DP ya withdrawing twakoze withdraw eyo technically okusindikira bannaffe ab'NUP message nti bwe tunaaba tunagenda mu kalulu kano tulina okukwatira wamu ng'ebibiina ffenna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti, kubanga njagala okukkiriza nti NUP saawa zino ye leader ya opposition, era bwe tuba kuselectinga ttiimu yeeyina kooki. Kati kooki bwe tuba tugenda mu kalulu kano nga yagenda okulonda ttiimu y'ekyalo egenda okwaŋŋanga ttiimu ey'ekyalo ekirala etunula ennyo ng'eronda abanaazannya omupiira, kubanga ttiimu eno ya kyalo. Bw'enaawaza nti ffe tuli mu opposition era ffe ffekka bantu balina okutunuulira okulonda, bannaabwe bano abalala bali ku ludda oluvuganya ne baba balekerera, bajja kusanga obuzibu. Kyova olaba ng'akalulu k'abavubuka NRM wano mu mukono yakeerisirizaamu nkuuli, kubanga waliwo ebibiina by'ebyobufuzi ebirala ebya withdrawing technically nga bisindika message nti omusajja oyo temumusobola wekka. Kati gwe bw'obeera nga gwe kooki wa kyalo, ttiimu A gy'okulembera egenda kusanga ttiimu B, oteekwa okulonda ttiimu ezina eŋŋanga n'obuvunaanyizibwa. Leka kuddira mu mulwadde wa polio kubanga mutabani we omwagala nnyo omuwe nnamba 9. Kati okugeza mubeesimbyewo wano abali ku ludda oluvuganya tewali ankira. Ndi wa DP aliyo mu ntebe n'abaagala okujja. Awo teweeyagalizanga. Ate ge mazima gwe naawe okimanyi. Kabeere n'owe NRM yeeyagaliza, n'abaliwo ab'e NRM bakimanyi nti Mwanje abasobola. Naye kakati olw'okuba eri ye ttiimu ya leader of opposition bw'etuuka ekuserekitinga eronderamu n'omulwadde wa polio. Yaani oyo omulwadde wa polio? Yanaabeera nnamba 9 ayanaatuteebera. Kati bwe tuba twagala okukwata omusajja ono ali mu bukulembeze, twetaaga responsibility eri collective ffenna awamu nga bali ku ludda oluvuganya. Kati Nambooze nze saaliyo mu kalulu ako, saabiraba naye nabiwulira nti abantu bamuteeka ku layini ab'NRM simanyi ne bamukola ki ne bamuwangula. Saabiraba bulungi, saabitegeera nanyo saagala bikomentingako kubanga saabitegeera bulungi. Naye kyemmanyize ku kyalo kwange kwendi NRM yawangulawo, ng'ate yaliwo yali akulembera abavubuka, yali wa DP. Kati NUP tiyafaayo nnyo okugamba nti kale ffe tuleese candidate naye tunoonya aba DP bano tukwataganye tutya okulaba nga tusigaza ebifo bino, kuba babadde mu bukulembeze. Naye bawoza kimu nti ate mmwe NRM yabagula simanyi biki, ebyo ebiboozeboozo ebyo ebyekisiru. Ku DP gye bayita Democratic Party essaawa zino Mukulu Savio, gwe nga ggwe ne DP yo mweteeseteese mutya okulaba nga musobola okuddamu okubeera abaganzi eri abantu ku mulundi guno, nga tetunaba ojja sooka otuddemu ekyo nga tetunaba kusooka kudda ku nteekateeka yo nga ggwe? Ekisooka nze ndi wa Democratic Party.
naye Democratic Party eyina ekizibu kyesisinkanye mu myaka 10 oba 15 nti okuva lwe twava embaali nga tukyusizza obukulembeze okubujja Mzee Sebaana ne tubukwasa Norbert Mao, Democratic Party ezeebugulana n'abakulembeze baayo. Era Democratic Party egugulana kubanga waliwo omukono oguli invisible. Omukono ogwo oguli invisible gutabangudde ekibiina kyaffe. Naye nga abatunuulizi b'ebyobufuzi, omuntu atabangula ekibiina kyaffe tumumanyi. Si mulala ye General Yoweri Kaguta Museveni, ng'akozesa abantu ab'enjawulo naddala mu kibiina kyaffe okukitabangula. Naye ekibiina kino kisanze storms emirundi mingi, si gwe gusoose okusinkana storm eno. Storm eno yaliwo mu 1960s. Ababaka b'ekibiina kya DP bwe baayawulira omukulembeze waabwe Bendikito Kiwanuka, ng'ate be baali bakulembera oludda oluvuganya gavumenti mu budde obwo ya Paul Milton Obote, ne beegatta ku kibiina kya UPC. Era yali leader of opposition Basiru Batalingaya yasala eddiiro ne yeegatta ku UPC ne bamuwa n'obwa minisita. Kakati President Museveni engeri ye gy'ali wa digito, bano tabakkiriza kusala, abaleka awo ne basigala nga bazingamya emirimu gy'ekibiina. Era bw'ogenda okutunula olaba nga abantu bakyayita be-DP nga si ba-DP. Naye mu 1960s era DP yasigazaawo abantu abaatembeeta ekibiina ekyo ne bakikwasa Ssemwogerere, Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Era mu 1960 ababaka ba DP baasala eddiiro ne beegatta ku UPC, so n'abakabaka yekka n'ekibiina kye bayitanga KY nabo baasala eddiiro ne beegatta ku Obote. Naye DP yasigaza ababaka bana. Yasigaza Alex Latim mu Parliament, n'esigaza Gino Obonyo, Gaspar Oda, abo baavanga mu Northern Uganda, ne Boniface Byanyima taata wa Winnie Byanyima. Be baasigalawo mu Parliament ya Uganda nga banna bokka bwe bati bayimiriddewo ku DP. Njagala okubuulira bannayuganda n'abatulaba nti President Museveni tasobola kusaanyawo kibiina kya DP nga naffe abavubuka abato weetuli. Nze Mao yagira mu bukulembeze bwa DP, nze nali ow'abavubuka mu disitulikiti y'e Mukono. Kati mu kiseera kino nze mwogezi w'ekibiina kya DP mu disitulikiti y'e Mukono. Njagala okusindika obubaka buno wabusindikira General Yoweri Kaguta Museveni nti oyo Mao bwe yatwala muntu so si kibiina. Yakola cooperation agreement n'omuntu gwe bayita Norbert Mao eyeeyita president w'ekibiina kya DP. Ffe bannamemba ba DP bwe tutamukkiririzaamu. Era mwakirabye nga tuli embalala nga alemesa abantu okuvuganya n'atya nnyo. Era sirowooza nti Mao akyalina audacity, ate akyalina zeal, akyalina capacity okwogera ku ballot stuffing and vote rigging nga Minister wa Justice yakulembeddemu okubba obululu embalala. Era sirowooza nti akyalina ekitiibwa, akyalina decorum. The president people loved because of his eloquence, olw'amagezi ge. Yakolako ne statement nti president baminisita babavuganga Wilbaro. Era yasazeewo okukkiriza agende wa General Museveni amuvugenga Wilbaro. Abali ku mukutu guno abatulaba mu disitulikiti y'e Mukono, mu ggombolola y'e Goma, njagala muntunuulire nga mundabanga Jasper Oda, Gino Obonyo, Alex Latim ne Boniface Byanyima abaasigalawo mu 1960 okukuuma ekibiina. Olwaleero bannayuganda baalabye edda naddala ffe abali ku ludda oluvuganya muntu ki gwe tusaanidde okuteekako amaanyi. N'olw'ensonga eyo mu kalulu akaddako ffe aba DP abalina ensa tujja kuwagira omuntu oyo w'opposition bannayuganda gwe batunuulidde. Era si ffe tujja okuba abasoose
omuwanika w'ekibiina mu kalulu akawedde nakati bazzeemu ne bamulonda embalanga omuwanika w'ekibiina Babirye Kabaana yavaayo n'agamba nze ŋŋenda kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi. Vice President wa DP kati aliko abeeronze embalala ate wadde twaba tutte mu kkooti. Naye yavaayo n'agamba nti ŋŋenda kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi kuba president. Kati ate nze omwogezi w'ekibiina ku level y'omwogezi ku level ya district bwe naavaayo n'empagira Robert Kyagulanyi Ssentamolo endiga n'erinnya ennyumba. Tweyanzizza okutunyonnyola obulungi. Bannange tulina omwami ayitibwa Savio Mwanje eyeesimbyewo ku bwa ssentebe bw'eggombolola y'e Goma nga ali ku tikiti ya DP. Ekibuuzo kyange kye njagala twogereko, ebyobufuzi bino olabika oli mukugu nnyo mu kubyogera ne kubitegeera. Okusinziira ku politics abaddewo mu kiseera kino ekiyiseeko katugere ku kamyufu n'embeera yonna ebadde mu kamyufu essaawa zino, ne abamu bali ku bitanda abalala bali ludda wa okyogerako ki? Tuwa kifaananyi ki, tuwa indicator ki maaso awe tulaga? Ekisooka era natunuulidde akalulu k'enaalemu ne ntunuulira abantu ne mbasaasira. Nze Savio Mwanje ndi mutabani w'omugenzi Clement Mukasa eyabeeranga ekkolagalamidde mu muluka gw'Esseeta wano mu Kirowooza. Nziikibwa mu muluka gw'Esseeta wano mu Kirowooza. Nzaaliddwa mu Ggombolola eno. Ndi waakufiira mu Ggombolola eno. Era mwe bajja okunziika. Politics oyo w'okuba abantu emiggo ffe twali tusoose okumugobawo wano kubanga NRM yali ezimbye culture. Nzijukira mu 1996 wadde ebibiina by'obufuzi byali tebiriiwo, twalina ekintu kye bayita ab'endowooza. Era nze taata wange awaka 1996 ali mulonzi nga tweyita bandowooza. Era wano ab'endowooza balonda Pius Kawere. Niyo olugezigezi NRM bwe baleeta wano ffe lwe lumu lwatusimbula n'okujja mu by'obufuzi wano kubanga twagenda okulaba nga abantu batandise okuteekawo embeera ey'okutiisatiisa bannaabwe. Ekyamazima njagala okubuulira ensonga emu eyandeeta mu by'obufuzi lyali jjoogo ly'NRM. Jjoogo ly'NRM wano waliwo muganda wange Akiiki yafa eyali diso w'Eggombolola eno ng'ateekawo n'embeera mbu tulina black book kwe tukutadde mu black book. Mujjukire bwe twalonda Erisa nga ssentebe wa Goma division. NRM ne bamuggyamu obwesige ne bamuliisizza emitwalo 6. Era ffe abamu okutulonda nga bakansa n'okuvuganya nga twagala ku protectinga bakulembeze be abantu be balonze. Naye mwali muleese ejjoogo ne tutandika okwegolola kubanga twali bantu ba ku kitundu. Nze nalabye abantu abakuba emiggo. Kati njagala bagigolole mu kalulu akaddako wanufa abantu b'oku kitundu. Kubanga nze sigenda kuva kuno. Tugenda kwekuba goge mazima. Njagala okutwala okulabula kuno. Nti nze ndi wa kuno. Abantu abakola effujjo nga basimbuka mu nnyumba y'NRM mbamanyi. Kati bwe mba mulowooza nti mujja kutusengula kuno mulimba. Ensonga ezimu ezatuleeta kutunyigiriza kututeekako bibeerabeera. Era mwotandise okutulaga okutufowa sightingsa kiki ekiddako mu kalulu kali akaddako mu general election. Omanyi lwaki nkugambye ndi mutabani w'omugenzi Clement Mukasa Ekkolo. Clement nno Mukasa oyo wazaana akademiya. Yali azaala Dr. Peregrine Kibuga yali principal na Miriam College. Yali azaala Reverend Sister Savio Nalubowa yali principal wa TTC Nkokonjeru. Yazaala omugenzi Kalyango Musi yali financial control Central Bank wano mu Uganda. Family engundiivu nnyo. Kakati family ye engundiivu wano mu Goma. Ffe tetuyinza kukkiriza kutusangulira ku ssooto lyammwe. Kitujja kukikkiriza. Era njagala mbabuulire buli yeesimbyewo ku tiketi y'NRM ng'olowooza ojja kukozesa violence mu kalulu kano gwe jangu ng'olaamye. Gwe tugenda kukutuka naawe kubanga ffe kuno kwaffe. Tulwanira ekintu ekyaffe, twagala obukulembeze obulungi mu kitundu kyaffe, twagala enguudo ennungi, twagala amasomero amalungi. Nze nasomera mu ssomero Namiryango Boys Primary School. Essomero eryo lyali ddungi.
era nina ba obi ne ba ogiza abalungi abasoma twagala okulaba nga system eyo twasomeramu eddamu n'esituka tulabe nga tufulumya abaana abalungi twagala ebyobulamu obulungi kati ffe tulwanira kwaffe era nze